Tukyali ku nsonga za Bruno K okubeera nga ate bw'atyo yafunisa omukyala ayitibwa Ddolo olubuto era bw'atyo n'amusuulawo. Kati nno waliwo positi ba social media in-laws gye bagenda mu maaso n'okubeera nga ate batambuza waneeno ne wali. Era nga positi eno egamba nti Wama Lovely Bestie, I'm on you Bruno K, gwe fumita emboozi, life is short, abaana nja kubakuza kibalume. Era nga bagamba mbu eno positi Faridah Nakazibwe yagenze mu maaso n'okubeera nga ate agikola. Wabula ng'ekituufu kiri nti ono si Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe akaunti eri verified era eriko blue tick. Kale nno eno posti bambi teyakoleddwa omukyala Faridah Nakazibwe, wabula bangi bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bagitambuza wano ne wali nga bagamba nti Faridah Nakazibwe ate awagira Bruno K ku kino kyagenda mu maaso n'okubeera nga ate akola. Wabula nga ngenda kulekerako akatambi mu paati 2 y'omukyala Dora akyayogerera ddala bingi nnyo bingi ddala byagenze mu maaso n'okubeera nga ate ayogerako nga akubidde omukyalo oyo liita kagwa essimu nga bw'atyo amubuulira ennaku ye gy'agenze maaso n'okubeera nga ate ayitamu ne Bruno K. Sigenda kwogera bingi okujjako okubeera nga ate nkulikirako akatambi kano nako ogende maaso n'okubeera nga ate munnange okekkaanya bannange bano ababiri obawa amagezi ki Bruno K ssaako ate n'ono omukyala yabaffe omukyalo no kyagenda maaso n'okubeera nga ate akola kyekisinga kubanga kinajjukirwa ti ne Vanessa bw'ati we yavaayo n'ayogera ebintu bingi nnyo n'eby'omu kisenge byonna n'abiggyayo, wabula ate gye byafundikirira nga ate olutambi lukyuse nga bali mu kumunenya ti avaayo atya n'atandika okubeera nga ate ayogerera taata w'omwana we. Kale no mukwano gwange kankulekereko akatambi ngenda kuba nkomawo n'amawira amala. Goodbye for now. Preparing nga naye mukwano nga bwe tunyumiza nti wansi wali tewagende kana preparing nga wano nga tweweweta nga kisinga nga biki nga nkwata nako nenkola movement si akasawo ne kabana okuyimirira singa nze abadde akikugamba nga nze yagambe nokaminga byakaminga mangu. Then he's a 1 minute man like aba yakayingira nga droppinga gatokanga for you kati ate gwe obera waka wakatadi akati kankugambe ensonga lwaki ya blocking atufunamu obutakanya awo ku birthday yaliyo mu July awo nga eri kumpi kutuuka tuna misunderstandings era zaali za birthday program nze nalinda program yanga mutwala kulemara eri ku World Waters nga yayagala kubeera mu kibuga ne banne ne mugamba we can fix omanyi obeera dating omuntu ne mugamba obeera dating omuntu nga it's your day nali ngenda mutwala kulemara tuveeyo the next day tugende mu bus eno ekuba music etambula mu kibuga kati mukolo namutayika mwana wana muteeka mu ssente kati nangamba musimanyi nze ndi celebrity nina okubeera ne bannange ku birthday nina simanyi Bruno fans biki nemugamba yes you have everything naate ne partner wo kyaba akutegekedde olina okifixingawo somehow somewhere okitegeera kufuna baby girl kati nangamba nze sina budde walemara biki nze nemuleka anti naye laliikirira okwebaka naawe okwebaka ate okupiikya ate biki oba kikyo wali toyise bakwano be omanya abasajja abasinga baagala zingene naye ajje nemperekeze zinyumirwe nabo basi yali agenda kujja ne ba B2C baani ba epas kate twandibadde mu feka I know ngeri ebanga club wammanyi tegeddeyo bus eyo mujigula mujalenga it's a disco bus yeah era yali agenda kuyita banne ya mukwano gwange ati nze nembireka era we nalabanga tantadde mu programs yali angamba mbunvuge ngende ekyanja musimanyanga buliri webake nga mbere mu nyumba agala kulaga nsi olina kubeera wankukutu galufu mukyala wankukutu bakulira mu nzikiza oyo omwana talaga mukazi obeera okyetegereza
anti tannabakwanjula mu katiibwa ekitegera sinze nze kabro kutalaga mukazi ne mama we watayinza okunyumya naye biki like kubanga olina okumanya progress ya mama mukwano gwange I know everything about Bruno gwe kyoba omanya ne baganda be mikwano gyange. That's nice. Gwe wali makati mu family oteredde. Iye ne wamami we sivaayo era buli kaseera nkubirako nampereza eddagala ly'okunaaba naaba eddagala situko naabe don't be lazy biki. She's my good friend. Fine, kasambani akonamu stamp. Kati weeraliikirira ki? Ati twayawukana yandeka or we don't talk like kati kankunyumize lwaki amblockinga. Bruno buli wejja. Abaana bawuliriza nnyo bamaama baabwe. Uwa! Naye Rita tomanyi Bruno avuma ne nnyina n'amukola bw'ati. Kyeyo kisiraani kya mulenzi. Nga mama mewe. Omusaayi. Oli muzadde. Ayina empisa embi oyo. Ayina empisa embi avuma nnyina n'amukola bw'ati. Ekitegeeza mami tasobola yakumukaka. Kumwegayirirako. Ne Brenda sister we. Owa wano. Oli ow'ebweru. Eyogera naye. Oyo yali amuwolereza ku bya Vanessa. Yego naye namugamba bannaye ebintu kye wandibikoze Dora wandibikoze abawala b'omu kibuga naye Dora is like family tukuze nabo biki Bruno why biki Bruno tereza n'oyo omwana kyokka ogenda kujjawo omuwala akuwa ssente ezo zonna biki omwana n'omukazi gudu yasatu n'omuwa pocket money enviiri shopping nga renti nze amusasula tulabe ne renti kyokka nga n'ennyumba gy'onsasula renti okugijjako ogenda okyaleyo lubabu oliko obukwakkulizo mukwano balaba edduka kati ewange era yagala nnyo okujjayo akunyumize lwakuba buli bwe yajjanga eno ku weekend eno waliwo boutique yagaye bamuyita Malcolm buli bwe yajjanga eno ku weekend ng'agenda ajjayo engoye wajjayo kusabula buwero kugula ngoye na sente bannange kati lwaki amblockinga namwambaze ezo na poses ze yakolanga mu ngoye nga mulaba empya biki ku Facebook nga nza zimugirira kubanga yakikolanga buli Saturday ng'ava eno naye nga biiru yeebeeramu 5 6 4 ng'osasula bambi nga nsasula nakikolera emirundi gyawera ne 15 Katonda wange omulokozi mwana gwe Miriam, are you fine? Kati? Are you okay? Abanagana baspoiling. Another kubizina je Uganda. I'm so disappointed in you. Divorcing dda. Abanagana bagaba ssente balinga banaayi. Zaakola. Bannange. Awa mukyala watetenkanye. Nino omulala omunagana ali mu US lwakuba musirikale eyo mu US. Naye lwantetenkanya tujja kubaawo. Kati ate oli mukaringa lubuto lwa gundi oli takulaba embuno ogenda zaala. Namugamba ndi lubuto. Ne mugamba gayiyandekawo. He sympathized with me. Nangamba it's okay tujja kubaawo biki. Era olubuto alulabirira. Awo tuli bulungi awo ne bw'okabira mu Range Rover. Bade n'ogenda kabira kabaala. Kaakati it's happened nti nno twafunamu obutakanya ne Bruno nga ku Tuesday nga ku Friday yaze n'akimengoye. Kati ne mpulira bubi nnyo nti nno biru yange gyeri
nino gisasula ate gayi twawukanye. Teteri wali kirumanga ekyo. Alina bawala balala. Yali mu 59,000. Gisasule. Twanga go was introducing a designer. Kakati wuliriza akaboozi. Kakati nga ngamba sijja kusasula sente zino. Bruno abeerina abawala abalala ayambala engoye zange. Nze ate nsigaze ebbiiro sijja gisasula. Kati gayi nabeera nga nkubira amasimu amwe atwanguyiza atuwa engoye zaffe kale ayanguwa atuwa engoye zaffe zonna neyekubyamu ebifaananyi atwanguyize. Eno oli kusasula bintu azambalira abajjabo. Mwana baby ngawe nagamba bintu bino ebyemmotoka byayingira mu upkeep like lwali ompadde so kale nsaba if you can help me with like 200,000 because byanyingiramu I planned that money nti zigenda kumala till when ajja ku Friday wakanaye mazimatu ku sente zikoze zanzigwako because of that stuff binaleetebwa ebyemmotoka nayingira mu extra expenses. Webale nnyo. Kakati nze neegundiza gayi nzirina zi WhatsApp z'engoye. Gwe kino ngamba kyenja okukola. Byonna bireeta atuwa engoye zaffe ayanguwe. Atuwa engoye zaffe wakiri tuzookye tuziteeke mu gundi. Tuzigabe tuzitwalire charities. Oli mu kusasula eno bintu kyokka eno omuntu yakukyawana dda yakulekera omubiiru namutayika. Kakati gayi nga nkubira amasimu mwasiina ssente kubirako ku Bruno naku zino nayavuwala nga wetwe mulimba saagala oluno kusasula. Kati ngakubira Bruno ng'amugamba Dora ngamba talina ssente mba nenjagala ku ssente. Bruno namugamba siina ssente. Kakati gayi yatuuka wayitawo omwezi nga gumu kitundu gayi teyagenda ku poliisi. Uliriza emboozi. Ani mu criminal. Yawaayo nze ne Bruno kwembi yatuloopa. Kusanaluzira. Emisango. Kakati gayi nga atuloopa ku poliisi. Bruno poliisi yamukubira essimu yavuuma bali. Bruno mmanya alina empisa embi. Olwano yeekaga tayagala sasula ayagala obusasule kogweko olusasule oleme butaswala. Mukwano saalisasula. Kati ani agenda osasula? Owulira mboozi. Owulira mboozi. Kakati ng'avuma temumanyiira mbu mugenda kunkwata. Do you know who I am? Do you know who I am in this country? Keragira roza connections za Nakazibwe. Do you know who I am in this country? Nakazibwe the minister of what? Ndowooza alaba oba lwakuba akyazaako ku banene. Simanyi ndowooza alaba munene. Kama connections za Nakazibwe za hosting mwasuze mutya. Ziba bulingise eggwanga obabba otubba. Kakati mbu I'm a big person in Uganda ndi munene temujja kumanyira. If you want me mujje munnoonye. Big person. Kakati nga bamuvaako alinayo emikono gyange ku poliisi nga standingira in ng'agamba oyo gayi nkubuulire Bruno yaleka omuwala mu nnyumba. This girl has been your client. Bruno yaleka omuwala mu nnyumba ali lubuto lwe engoye ezo lyazambala teyazikima. Yes. It doesn't even make sense to arrest you, harass you. Kati poliisi negamba gayi twagala obeere muntu mulamu omanye nti omuwala ali depressed alina stress. Abantu bano batwale nga kapo kubanga ewo bajja nga kapo. Ate mubadde gayi mumuwatuse mu miliyoni 5, 10. Weebale nnyo. Era bamugamba badde client wo.
Era bamugamba badde client wo kati be sympathetic. Kati munaye gayi nga bamugaba bagabane. Nenkwate emitwalo 15 omupoliisi nankubira nangamba nkubulire babagambe mugabane that's 290 each oba 80. Kati nangamba soko kwateyo emitwalo 15 gintere ku simu njimuwe wano ku poliisi. Amanye nti odipositinzeeku awo nakoma gayi nasindingayo omuntu nabimubuuze nagamba ayo nabivaako dda nabivaako nabireka kati poliisi we yamukubira nambulokinga mbu saasasula ngoye era nafu nnyo naye lwakubanga we nkugambye munnange n'obuto bungi bumusumbuwa. Ekyo tekikutekutigiza wasangibwa akooye akukooye kubanga obutasasula ssente tekikutekikola ki tekikublocking yabeera nga agamba mbu if you don't have money your relationship is finished. Okitegeera all is really done. So that's a really lame experience of losing you. Kati ye bw'ogamba bw'oyogerako ne Nazaala omanyi abawala basinga baddukira nnyo mu bannazaala okubeera nga baloopa abaana ab'obulenzi ababasobeza. Bw'ogendako ewa mami yayogera ku nsonga zammwe. Bruno yamugamba mbu nina empisa embi mbu lwakuba saasasula ngoye. Kati lumu nga tukyali bulungi. Lumu nga tukyali bulungi mami wange nga ngamba njagala kulaba Bruno nga ngamba Bruno nfunye olubuto nga ngamba Bruno mami wange ayagala kulaba. Kati Bruno ndowooza yalowooza nti baagala bamugamba kukyala oba ye yalowooza ki. Mama w'ensonga endala gye yampa yangamba mbu oyo omuwala nkako okumwanjula naye kata sikimugambangako naye lwakuba namugamba nti my mom wants to see you yalowooza nti baagala mugamba ebyo. Tamanyi nti bano abazadde abasinga ababa baagala just kulaba muntu ki ali responsible for their kids pregnancy. Weebale nnyo namugamba kati Bruno okitegeera kubanga mama wange mugagga alina ne akedi emukono. Namugamba Bruno kati mama wange wabeera yali ayagala kuwa ssente mwefiiriza emikisa mbudola the reasons lwaki yankyawa mbu simanyi engoye mbu n'okumukaka mbu simanyanga ndi wa force mbu n'okumukaka okumpasa naye nga tesikimugamba nko yambuuza nga katolooza mama agenda kuŋŋamba ki nemugamba mukwano simanyi mami wange kyayagala kukola ki kugamba nze nalemerako ekyo nti simanyi era sikyogera nk'omunno nyanjula biki kino nalemerako ekyo nti simanyi mami kya naye ye ndowooza we yawulizaako ku mikwano gye oba IQ ye yamugamba engeri gye nali olubuto ate mami n'amugamba mugambe njagala mulaba yalowooza bagenda mugamba nategeera emikolo girumye ate nga talina wadde omunwe gw'ensimbi. Nze nali nja biteekamu ssente singa yakkiriza kubanga nange it was going to just shock me naye simanyi mami wange kyagenda kukola ki. Kyogamba waaligenze ne mweyanjula nga gwaleeta n'ebirabo ewammwe njokusaabula kibooko. Okukyala ate kukyala ssente mmeka bwe mbeera nasasula engoye za 5am. Wabikoze waawo okukyala n'okyankalanya social media. Just kukyampannya social media okitegeera nti Bruno K akyadde amukaawo bimaze ebirala biva nesabyo ali naive baby girl Vanessa alinga gwe mwenna muli naive. Kati olwo ono gundi mpozi ogambye yakunyigira ng'osayidinze ne Vanessa nga yanyigira results we zaava kubanga yali nze yajjanga wano nga weyeekukuma nga gamba omwana si wange nga amaaso ndawa ku kifaananyi nga nsirika omanyi nga mumanyi embeera ze saagala mukyankalabu. Togira tobeerawo mbu nobeera ku gundi n'owaayo omuwala mbw awaayiriza abawala abamu baba bagira bateekawo embeera naye eragamu
nti bawe bamukakaatikako omwana naye gwe bambi n'osigala ng'ogamba nti omwana waffe